abazaire bashabwa kwetantara kwetaasya omu ntaro z'ebyobururu ebigarra enyuma eby'enkurakurana byabo kandi ebyagambwa Kakeeto Jackson ojwekeire by'obururu omu Rwengo ha mukoro gw'ishomero rya Kiwangara Community, ishomero rikukwatiraho abaana b'enfuuzi na n'abo bataine kubaasa omu by'okushoma kandi na n'abo bakwenda kuhikiriza ebirooto byabo. Tulimu ka kiseera kagenda kuggwa nkya ng'ofiiriddwa ate bw'olwaza oba waliwo omulaba akutuuseeko endulu esooka okuvuga ebeera y'oyo muliraanwa yasooka oli gw'okayanira tomumanyire gy'ali. Kakeeto yashaba eminyeeto kurekeraho kukora obuvuyo omu bururu habw'okuba abamwe nibabaasa kuferwa amagara gaabo kandi akaruru kari akakaire bwire. Ovuga booda amagulu gatadde mu mayembe kiki kyoleka osanyuka ki? Kola bwebalale genda okolerale mu butuufu bwayo, vuga ekidduka mu mateeka gaakyo okomewo ewaka olabirira obwana bano. Kandi bo abebembezi b'ekicweka eki ababebembeirwe chairman w'entebe y'okubanza bashaba abazaire okukumakuma abaana baabo omu kyumuro omu lw'abakuba abakozi b'ebihagaro bakiriyo nibaingi munonga. Kibba abaana taggwangayo mu kaseera kano. Abasajja mulimu ebisajja ebikyawamba abaana ebyokugu gonna mulimu gwa muzadde kubanga akaseera kano agenda kubeera n'omwana alina okumukuuma obutamuleka waka aba alina okupima nti abaana bendese waka eri abalabirira. We omu bakuyambaho ishomero eri okuhikiriza ebirooto byaryo yamanyisa habwenki nibayambaho amashomero nkaaga. Bw'otunuulira ebyenjigiriza mu disitulikiti yaffe y'e Rwengo abaana bangi bavudde mu ssomero. Kyannaku nnyo nti abaana bato bali ku nguudo batunda kasooli, abaana bali mu kukola ebintu bingi ebiteeyagaza naddala ku myaka emito. Enkolagana yaffe eno n'ekitongole nga Cotfor ekiri wano ekiwangala tuleeta abajapaani abo bwannakyewa okusomesa abaana ebintu ebyenjawulo. Bwannakyewa so tebasasuza ssente yonna yonna. Omulingo nigwo gumu watandikireho ishomero eri Kayinga Muddu yamanyisa habwenki yashazireho okutandikaho ishomero eri. Ekyoto kyange ekituufu kiri nti nagatandikanga gakuyamba abaana kusoma abaana balibadde basomera bwereere era nagatandikanga orphanage school. Oluvannyuma lw'okuba nti nze Kayinga omuntu nasuleeka ne wabaawo mulekwa tata bwe yajja ku street ajje abeere ewaka naye mulekwa oyo n'abanga yali tayasoma nasale kati nga taagala kugenda mu P1 kubanga yali akuliridde zebe yamukako kugenda mu nasale omwana n'adduka ewaka. Ogu yashaba gavumenti kucendeeza aha mishoro ey'erikutaha amashomero ag'abantu buntu na munonga agagari kubuyamba abaana bakuba bataine kubaasa. Olwaleero omusolo okuva ddala ku gavumenti ey'ebitundu okutuuka ku gavumenti wakati ogubinikibwa ebintu ng'amasomero g'obwannakyewa oba ag'obwannannyini ga Kishwa Community School munene tegwetaagisa. Olwaleero sitaaga kuba license gy'olina okugamba mpe nga tudinga license nandibadde private school sente zeewanze si zenyina okuwa naye olwaleero bonna babatwala nti mwenna temulisomera gavumenti muwa omusolo gwe gumu fikituluma. Rwengo District n'emwe ha districts ezikiri kuteganisibwa munonga eby'obwegyesi. Aga gashakwa Bashir Karema abwa Tayari West.